okuzimba system eyokubawa ebyama ebiva mu bantu nga system bagenda ziteeka mu boda zaabwe nga buli awali ebitaala buli awali roundabout nga waliwo ebitaala nga muyimirira ku bitaala bagenda teekawo akayumba akalinga nga bukonteina bwa MTN oba ekintu kyonna bwe butyo nga waliwo server nga bw'oyimirirawo technology ono ateeka information woba oyimiridde awali ebitaala amaloboozi bagajjeko bye mwanyumiriza ku stage bye wanyumiza ng'otwala abasaabaze akakayumba kekagenda okubeera mu server kekagenda okubeera mu gundi ekwata byonna bo batandika okwekenneenya amawulire kyagali mu bantu kubanga abantu amawulire tebagafuna nti kati system technology yasobola bayamba okufuna amawulire agafa mu bantu kubanga yinfoma ku ground information gye bafuna tebagitegeera ate nga bawulira waliwo ekintu ekitali kirungi mu ggwanga naye tebamanyi bwe kitambula nawe kiva nawe kikoma baagala kubifuna bwe batyo bagenda kuleeta abantu ku mastage baleeta omuntu babagambe ono alina kukolera wano nga pikipiki ye mubeeraawo ne munyumya naye nga ye eroba byonna bye muwogera awo ku stage yammwe ovuddeyo Speaker aguze ba asasudde ba MP okutandika okutambula ku radio yabaguze okutandika okutambula ku radio kumudefendinga nga bwe mwawulira yakikozeko sample yavudde ku murasta MP omurasta ow'Embale luli yali mu studio ne Honorable Waiswa Mufumbiro mwamuwiranga nga bwe yayogera Speaker yali tanaba kujja kuwa Speaker nga mugagga simanyi nga ina amasomero mbonga ina amayumba nga ina ebintu bye nga ina biki oli yali atunula ng'enzizi kakasa yali akola mulimu ki njagala mutubuulire yali alina ebyobugagga bye okuyingira mu politics owaayo ebyobugagga bwo batubuulire yayingira mu parliament nga awandiisizza bya bugagga ki yali awe emisolo gya sente mmeka mutuwe ritanize mutuwe gundi mubireete ewampuga gye yasomesa yali afunayo sente mmeka mbu yali akola mu banka ki tugigoberere oba nayo teyagibbanga bwe yabba parliament nga bwabbye parliament mwe tukoye kutumanyira Speaker must resign gwe noosa must resign ekyo kyenjagala okuonako wano kyabwanika eyatugambye nalabye ne musisi yamukuta amalaka yamwogeddeko mbunno yeroya wa pressure tenga yeroya wa no Sejjusa yatabana Uganda n'abafumbira mu biyumba by'eggaali y'omukka emukula simanyiwa n'aleeta biseemu ayibi ise ebyo n'abonyaabonya abantu ng'ali mu gavumenti biki obudde bwakya nga Lukwago yeroya wa Sejjusa Lukwago si yeroya wa Sejjusa Lukwago si yeroya wa Sejjusa Nema mloza fe tuli basiru Mabike Siro ya wabasi ezeza Samu Kuteesa Mabike siro ya wabasi za Samu Kuteesa njagala mumbuli Mabike siro ya wabasi ezo njagala mutubuli mwe Bananga ate mwakunamye ne mukamala ndabadde ndyawo nga zirese ticha namboze agenze nagenda atugerera yawe akagero akakutomu babira akomwaka ani akawuliddeko omusajja yalina mukyala wenga baagala nga bali mu mukwano gwa kika kya waggulu banaaba babiri simanyi bali mu kigo nga banaaba omukyala munanga abanga mazonna abanga akyesibye kakatawula ali mukuta bawe mu mugongo ng'omuntu akonkona ku gate to omukyala ye yali yeesibye akaleeso ng'omukyala agenda tuukanga mulirwana
nga mulirwana amugamba mulirwana lwaleero mulirwana nga amugamba mulirwana kola bwoti njagala osumululeko tawulo eyo nkuwe $100 omukyala agamba $100 ompe $100 just kusumulula gundi njisuule nti ate ekyo nakyo ng'asumulula tawulo nga sajjanga ng'alaba bulungi ng'amuwa $10 nga mulirwana agenda munnaye ng'ono asiba akaleesu ng'akomawo nga bba wamubuuza ani abadde akonkona nti mulirwana yabadde akonkona anti ekikulu naye asaaga nnyo nti mulirwana nti akuwadde sente zange $100 azireese kuba yaŋŋambye agenda kuleeta sente omukyala yagamba kimu azireese $1 zo ziizaawo mpuuga Museveni yalingiriza mpuuga ku sente ze zennyini ez'omuwi w'omusolo n'amugamba mpuuga naawe ejjamu obusuuti mpuuga n'agamba ate okugjamu obujja akasuuti nabagamba Museveni ali ebisiyaga ne muwakana Museveni n'alingiza mpuuga n'amuwa sente ye ey'omuwi w'omusolo kati mpuuga ekimuluma Museveni yamulaba naye bannange nambooze bulijjo nninda ekintu ekiva naye nambooze mukazi mugezi nabagamba nambooze musajja ebibyo abyogera naye abiyita wala bw'oba twabitegedde sebo Museveni ng'ojja olingiza musajja munno mpuuga ng'omuwa ate sente ze omukazi talina bw'agamba musajja nti esente zange banningiririzaamu banningiririza $10 yagamba bugambi bannaye munsonyiwe anningiza awo wenkomye okutegeera ngenze muka politics kano okusooka byonna Abanyarwanda nziramu Abanyarwanda temugenda kubeera mu Uganda olw'okuba mututiisiza ne tusirika repeat ekirala sitaani tabakema ne mulowooza nti tugenda nti mmwe mugenda kwegazaanya mugende e Rwanda mugende ne Uganda mwerondereko bwe mulaga nga ffe tusirise bwe mulonda Uganda ffe bannayuganda tusirike mutwale Uganda mwine endagamuntu 2 mwina passport 2 mulwana okubanga neya Uganda mugirina nga mwina neya Rwanda ffe tuyina eki tuyina passport emu ya Uganda tuyina endagamuntu emu ya Uganda tetuyina waka walala kati temulowooza mbu mmwe mumala okulondako olwo ffe ne tuba oyo ani mbidde yabalimbye mbu mmwe bannayuganda abatuufu era mmwe be balina okusooka lwakuba simanyi babafuula bakubiri oba ne batabalowoozaako this is ani kakufune Setaani tageza n'abakema Abanyarwanda ne mulowooza mbu nno ffe tugenda kusirika mmwe mwerondereko gye mulaga mmwe bannayuganda kambabuulire bano abasajja ebintu byabwe basooka ne babiteesa mpola nga tetubimanyi mujjukire history repeats itself bajjajjaffe mu mwaka gwa 1960 baali balwana okwejja ku muzungu ng'Abanyarwanda balwana okuwamba Abannayuganda olwaleero tulwana okwejjako Museveni Abanyarwanda balwana okuddamu tuwamba nti mutabani wa Museveni ali mu kweyubula basombye Abanyarwanda ne babaleeta ekisawo kyonna kyabadde ky'Abanyarwanda mwalabye layini yakubiddwa e Masaka babadde Banyarwanda bokka ne bamafiya ba gavumenti nga ffe tulwana okwejjako Museveni balwana okuddamu kituwambako nga bajjajjaabwe be baakikola mu 60
bajjajjaffe nga bali ku njegoyego z'okweggyako omuzungu ng'Abanyarwanda balwana okuyingira mu sisitimu bakibbe ku bajjajjaffe. Kati ekyenjawulo bajjajja tebaakimanya naye ffe tukitegedde era tubalaba. Ebyali ebyekyama kati bifuuse byalujjudde. Why? Bali bamanyi nti mu kiseera kino bali baatumaliriza nga tetumanyi. Abo baserubiri simanyi sewava. Ogwo ogusajja ogwo ogunene ogwo ogwera ogwo gwabadde gweyogeza ogwo. Bali mu system ya NRM nga bepositioninze bulungi nga bamanyi bijja kuba nga twasiruwala dda. Bo bajje nga beboogera nga ffe tukubangala okuba twebase. Okuzuukuka kwaffe kwe kubaleetedde okuba nga babijjayo kati. Era Sewave Wamulabe yagambye waliwo awo akalenzi k'empiseeko awaka obukooti bwe bumala nga buzaayo information. Olugero gwe mbidde lwe wageze enjagala ndukuddize. Kuba ndaba nga mmwe mwabuuka ne muva ku ttaka ne mugwa ku kiswa ne mulowooza muli mu bbanga naye ng'era muyimiridde ku kiswa nga muyimiridde ku ttaka. Museveni yabadde alinnya ennyonyi nga yenna alinyanga Bigwaruma, yenna ali bw'ati alinga Bigwaruma, yenna ebigere biringa ebirimu emisumaali, yenna ebipampa birengejja byonna bijjudde. Kati ebyo bwe babiraba bawulira nga tebali seefu, ate temuli seefu. Ate kambabulire ekigenda obbakuba Dunamis, engenda ya Museveni egenda basookinga nnyo olwaleero oba enkya. Ate benjogera nabo muwemma mutegedde. Mwe bannayuganda temuba na kutya. Olunaku Museveni lwagenda okugenda 60% y'Abanyarwanda temugenda kumanya weeyise. Kati 40 bo tebajja kugenderawo kuba balina ebyokutunda, bajja kutema. Kuba agenda bubi okusinga bwe muyinza okirowooza. Agamalala g'Abanyarwanda ge mulaba bagalina lwakuba bakyawulira bakyali mu buyinza. Era waliwo abantu ababula nga temusobola kwenunula mu mukono gw'Omunyarwanda. I repeat, this is fish and water. Jayo obuyinza onoddamu balabako. Oyo mukasambidde byatutiisatiisa mbunno simanyi siri wano kulangirira lutalo lwa kiyeekera ate siri wano kugalantinga mbunno tetujja kubaawo. Kubanga batumanyira balowooza mbunno ffe tutya entalo. Mwembwa mmwe bwe kuba kwetematema tujja kwetematema, bwe kuba kwekuba tujja kwekuba amasasi mpaka oba Uganda esaanawo. Kale esaanewo Katonda aligitondera bannayuganda abalala. Tukoye ejjoogo lyammwe kubanga ekibi kyammwe temuliiko bulungi, temuliiko muntu mulungi. Mulina omululu mweyagaliza mwekka, buli kimu kyammwe muli batemu, ne bwe tukuuma emirembe mututta. Masaka yenna mugissa abantu mubassa abatabirinamu, gwe bwe weegomba ettaka ly'omuntu otamutte. Buli kimu mulaba kyammwe, obugagga bwammwe, bizinensi zammwe, amakanisa gammwe, biki byammwe, amagye gammwe, n'okusindika ebigaali kwammwe n'okutembeya. Ne bagoba abaana baffe mu butembeyi. Abatoolo federo yaabwe mu Kampala bwali butembeyi, bonna mwabagobamu. Ne muyiwamu Abahutu, ne muyiwamu Abanyarwanda be batembeya, Abannayuganda ne mubagobamu. Kati mwani asobola obbeera nammwe? Mukasambidde kankubuulire, nkimanyi bulungi ezo sente z'oyina okusoma kw'osomye n'oyogera oluzungu complicated English biki nabeera kubanga muyimiridde ku musaayi gw'Abaganda abagundiivu ab'omu Masaka, bonna mubase ne mubamalawo mu kabano. Ate n'olwana nnyo jjo bakiikirire nga Kagabo bwe yajja n'abakiikirira nga mumaze obbatta ne mumala okutta Dokita Byansi, ye Kagabo n'atwala ewuwe. Mmwe bagagga mmwe mubeerawo, Abannamasaka be bafa. Tetusobola kubeera nammwe oba mu mirembe oba mu mpaka. Never. Decision ebintu bye tulimu leero. Bajjajjaffe waliwo lwe bakola decision eyo yino. Labayo wano. Njagala olabe ebintu bino.
Kabuti. What's wrong with that? It's a time. Kanso Kembalage, Tata Wembwa. Tata Wembwa yagambye bwati. Tata Wembizi. Ani Zizinga. Zizinga wabukedde olumu yagenda nawandika obumoto obuntu bwawe eddanga sozi kaddu mukasa akyali ku CBS ng'asoma ag'empapula ag'ebbiri ng'asoma ngamba zizinga najja Zizinga yavumye akaana ke nti kaana gwe olinga akabizi tata n'abuuza akaana akabizi okamanyi omwana wano n'amuddamu nti ye taata akabizi nkamanyi nti ke kaki nti akabizi ke kaana akato ak'ogubizi ogunene kwagamba nga n'omwana agambye taata nti nawe oli gubizi ani amanyi taata w'embizi wulira ebigambo bino otegere nti Buganda gye tulimu kati waliwo abatekinga decision etubonyaabonya kati wulira. This is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But only the ogwo gwe gutaata guno gwe gubizi ogukulu oguzala akabizi akato omanyi kaddu mukasa yalina eddoboozi yamugamba Zizinga akadde k'Abanyarwanda kaweddeko bamaze ebbanga nga bajooga bannayuganda batulugunyizza eggwanga naye bannayuganda bagamba nti bazuukuse kubanga bulijjo babikola mu nzikiza naye olwaleero batandise okubikola mu lwatu bye bakola mu lwatu biyambye bannayuganda okuzuukuka nti olwaleero batuuza enkiiko nga balaajana nti Abanyarwanda lwaki mubajja mu constitution ya Uganda beeyita Abanyarwanda bannayuganda ne twebuuza nti ate Rwanda yo waliyo ku bannayuganda Abanyarwanda kyannaku nti abeesinga okukaayanira ekintu ekyo be Banyarwanda batalina na buzaale bwabwe wano bagamba nti baboolebwa bagamba tebafuna passport za ggwanga Uganda ne national ID bazibammye ne weebuuza nti bannayuganda bameka abali e Rwanda nga balina national ID z'e Rwanda osanga bannayuganda baweranga ebikumi n'ebikumi nga babundabunda mu nsi eyaabwe naye ate Abanyarwanda balina obutuuze mu ggwanga erya Uganda balaajana nti baagala baweebwenga emirimu emisava kubanga be bannayuganda abatalina gye basobola kudda nga bazaalibwa wano twebuuze nti abaabazaala ba kitaabwe ki ekyabajja e Rwanda bwe baba baavaayo lwaki abaana baabwe tebaddayo ne banoonya ebifo bakitaabwe mwe baabeeranga ne bawangalira ku ebyo ebifo kyannaku nti ate bo okubeerawo n'obutuuze bwe bayina batta gwe basanzeewo bo ne babukala mu kitundu bannayuganda balayidde nti okufa n'obutanyagwa ke kaseera bafaafaagane era balangiridde olutalo bwe luba nga lwe lugenda okuyamba eggwanga okutereera bo bajja ddukola tebagenda kudda ku ebyo byakwetiiririra nga bajjajjaffe bwe baakikola tuteekanya obungi twateekawo embeera eraga nti obwakabaka buzzeewo era nga kirabika nti weewaawo weebuli twebaza abantu bonna abaawaayo ebiseera byabwe era n'ensimbi okutambuza obwakabaka newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza
ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batitenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita federo. Mu federo buli kitundu kyekulaakulanya. Awo nno Uganda nekulaakulana. Ng'oggyeko ebyenkulaakulana mu byenfuna, obwakabaka bugassa abantu baffe nga buyita mu mipiira gy'ebika n'emipiira gy'amasaza. Kaakati tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala